Taata David Ssenabulya ow'emyaka 36 omutuuze ku kyalo Bunoga mu ggombolola y'Ekyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu yakwatiddwa olunaku olw'eggulo oluvannyuma lwa muwala we Faith Namwanje ow'emyaka 14 okumulumiriza nti yamusiba emiguwa n'amuteekera omuliro. Mu bugenderevu asimbiddwa mu kkooti olwaleero n'avunaanibwa. Ssenabulya asimbiddwa mu kkooti e Masaka mu maaso g'omulamuzi w'eddaala erisooka Fiona Suubira era ono amusomedde emisango egy'okutulugunya omwana ekisuse ekikontana n'amateeka era nga tamuganyiza kubaako nakyayogera kubanga kkooti ye terina buyinza kulira musango guno bw'atyo n'amusindika ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Ntigo Ssenabulya David nga 25 omwezi gw'okuna mu guno omwaka wasiba muwala we ogw'ozaala Namwanje Faith w'emyaka 15 ku kiti on a pole and set her ablaze as a punishment for allegedly stealing 5,000 shillings. N'okubirawo wansi omuliro ng'ekibonerezo ky'okugambibwa nti yali avuddeko 50. Understood. Obiwulidde era obitegedde? The child because this court has no jurisdiction. Togenda kuddamu eri guno omusango kubanga kkooti terina buyinza. 19th of August. Osimikiddwa ku lumaani paka nga 19 omwezi gw'omutaano. Under section 166 for trial. Okusinziira ku amateeka. And plea reading and the chief magistrate. Kigambibwa nti omusango guno Ssenabulya yaguza ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano omwaka guno era okuva olwo abadde yadduka okutuusa lwe yakwatiddwa mu kiro ekyakeeseza olunaku olw'eggulo. Ssenabulya ng'ali ku poliisi eggulo yeeganye ebyokwokya muwala we mu bugenderevu nga yategeezezza nti yali amukangavula olw'okubba siringi 5,000 bw'atyo n'agwa mu muliro ogwali guliraanyeewo. Nerezaamu omwana wange Namwanje Faith ne mulekaawo ng'atudde bwe nagendako mu tawuni ne mala eddakiika 3 ngenda okukomawo omwana ng'akoze eki ng'agudde muliro ogwali ku kasasiro. Kyokka omwana yalumiriza kitaawe nti okumwokya yali agezaako okumusobyako naye bwe yagaana ensonyi n'azifuula obusungu n'amuteekera omuliro. Omwana mu kiseera kino ali mu ddwaliro ery'e Nakasero gy'ali mu kufuna obujjanjabi ng'eno omwabuzi wa President General Proscovia Nalweyiso ye yalagira atwalibweyo. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.